Yes, mukade kano kaniza ku Fad TV ugina kusaba subscribing ate like nge video nibagita Fad TV limbani update sezina value kosana mauli agenjawulo okwetola Uganda ya feno bali update sezina value ezikwa update nga nizikutusako kiki ekitambula mu Uganda ya feno kusaba subscribing ate like nge video no Fad TV UG RIP Bindeeba Atabuuse lwaki Bindeeba Atabuuse ngina kusaba subscribing sinkiwa mwebuuza abasinga Bindeeba kiki ekimeretedde okutabuka musubscribing ate like video nze updates zange Bambi zina value ate zikutusako ekintu ekiweetaaga okuwulira nkutusako ekintu ekijja okugasa nkutusako updates zitambula ku side y'abaselebu baffe ab'enjawulo ate nga ojja zifuna mu value buli lunaku mba nazo wano ku Fad TV UG nga kusaba subscribing ebyange byemba nabyo tobisanga walala kubanga bino byange bisunsulemu nkola okunoonyeza okwesigika nkeera ku social media nkeera ku sites ez'enjawulo nga nkunoonyeza amawulire agajja okugasa buli kumakya nkeera ku sites ez'enjawulo okutusako ekyo kiweetaaga okuwulira mu matuugo Fad TV UG subscribe like nga ate commenting Bindeeba Atabuuse lwaki Bindeeba Atabuuse Amaziiga ewa RIP Bindeeba jjukira omusango gwa okumusofi yali mukyala wa Bindeeba omusango yali yagujjayo mu kooti olw'ensonga nti Mama Fina abiyingiramu n'amuwasere Bambi n'amutandikirawo ne bizinensi okumusofi n'abivaako ebya Bindeeba okugaana okulabirira omwana era n'omusango mu kooti yali yagulekayo naye ng'era guli dormant nga tegukyagenda mu maaso nnyo nga guli awo bwe gutyo kyokka ate ekyasinze okutabula olunaku lwadde olunaku ndowooza lwa mukaaga era yabadde Saturday ndowooza Bindeeba yagenze ssebo n'aggulawo omusango okumusofi ng'ono amuvunaana mbu okumuvoola kwosa n'okumulalaasa kwosa n'okwonoona erinnya lye ku mitimbagano egya intaneti kwosa ne ku social media platforms eziwerako nti yayonoona erinnya lye ng'agamba nti yali yamuzalamu omwana naye nga tetamulabirira ekiraga nti ate kati Bindeeba ate biri ebintu byakoze bya kitonnya ate bya kisiru nnyo kuba omusango oli okumusofi yali yaguvaako dda Bindeeba yandibadde yeeyagala bweyagazi ng'agamba omukazi bannaaye yanvuddeko kaneeyagale naye ate yazzeemu ate kutabula musango kyo kiyinza okwetera okumusofi naye okuddamu okuggulawo omusango ku Bindeeba kisoboka jjukira okumusofi nga yazzeemu okuggulawo omusango ku Bindeeba ate ayinza okukakana nga ate amuwangudde kuba ate okumusofi obujulizi abwina jjukira Bindeeba yagaana okukola DNA ku mwana naye okumusofi asobola okudda n'agamba kooti tebanange kooti omusajja oyo yeegaana omwana owuwe tugende mukoleko DNA n'omwana wange tulabe oba si kitaawe omutuufu kati kwegamba Bindeeba ate alinga nga atayagala ate okuttula omusango ate omulundi ogw'okulala kuba kati okumusofi wabeera azzeeyo mu kooti esobola okugusalawo negamba Bindeeba labirira omwana oyo nga bamaze okukola DNA ejjukira DNA ekiyinza okusoboka esobola okudda nga kituufu omwana wa Bindeeba kuba kati ssaawa zino Bindeeba ate okuddayo okuggulawo omusango ate okumusofi ogutalina makulu mbu yamutyoboola yamukola biki mbu yamulalaasa ku social media kwosa n'okumulalaasa ku sites ez'enjawulo nti yali yagaana okulabirira omwana ate nga ye Bindeeba agamba ye tazaalanga komo okumusofi mwana wadde n'akatono ne musuubira ebya Bindeeba ne okumusofi ne Bindeeba baali baagalanyeeko oba just byakiwani oba okumusofi yerabira bbaawe engeri gy'afaananamu nate ebiseera ebisinga kiba kizibu omukyala okubanga wamuzaalamu omwana n'akulumiriza nga si kituufu ebiseera ebisinga era 100% kiba kituufu okutwaliza wamu kiba kituufu era wagamba nti wanzaalamu omwana aba akikakasa abakyala tebatera kuwubwa ebiseera ebisinga omusajja aba muzaddemu omwana amanya nti ono yanzaddemu omwana ono si tata mpoziko nga bamukwata bukwazi nga bali abasajja kirindi naye nga yali musajja omu kiba kizibu okwerabira nti ono ye taata w'omwana wange kiba kizibu okwerabira Bindeeba yagenze mu kooti n'addamu n'aggulawo omusango nga gugulako okumusofi Bindeeba biyinza okuddamu ne bimukyukira kwada okumusofi n'asobola okugenda nakola ki n'azuukusa omusango gwe yali yalikayo omusango gwabaddeyo gwa Bindeeba okumuvunaana obutalabirira mwana gye guli gubadde guli dormant nga gwasirika kati ssaawa nate ye Bindeeba yakwesizza akakisa kano ng'alowooza nti okumusofi takyalina kyayinza kukola ye Bindeeba yeerabidde nti omusango gukyaliyo mu kooti ndowooza manyi omusango yaguggyayo okumusofi ye Bindeeba kyekimuli mu bwongo bwe kikiri mu bwongo bwe kwegamba kyalowooza nti okumusofi ayinza okuba omusango yaguggyayo mu kooti ye nga ye Bindeeba kyalowooza ye nga ye
tebimukyukire Bindeeba kuba kati ssaawa zino bw'abeera azzemu ate okuttula omusango ajja guwuliramu gujja mmutuulamu okumusofi naye waddembe okuddayo n'aguttula buto ate nebiddemu ne bitambulatambula nnyo ku social media jukitavunaana okumusofi okumuswaza ate okumusofi ajja kuddamu ate ayongere okumuswaza kuba kati ssaawa zino omusango yaguttudde okumusofi ate yava ku musango dda era nti wekiseera kyantuuse ne gubeera dormant kooti neegusazaamu ate kati ssaawa zino gubadde gukyaliyo nga guli dormant nga kooti tennaba kugusazaamu ate kati Bindeeba ate yazzeeyo ate aloope okumusofi bwe yamutyoboola ku social media kw'ossa ne bannamawulire ab'enjawulo ab'oku YouTube ne bamutyoboola nti yagaana okulabirira omwana Gweyamuzaalamu. Fadi TV gy'omusubscribinge naye nga Bindeeba alinga nga atazzeemu kwegamba omanyi okudda mu kiwundu ate n'otandika okukikosaakosa. Bindeeba alabika kyakoze. Bindeeba kyakoze. Kasuubire nti Bindeeba nasobola okuwangula musango guno kuba yalinga nga yakoze ki? Yaguttudde. Yalinga yagugambye nti bannaaye kambattule. Yalinga nga yagambye nti guddemu okubanga guddamu kuwulirwa mu kkooti. Okumusofi suubira nti anaasirika naye kuba ye ate already alinayo ogugwe ogwaggulwawo edda ye Bindeeba aguggulawo buguzi naye ate okumusofi ogugwe gusangiddwayo mu kkooti. Mumusuubira ani anaamegga munne? Musuubira ani anaamegga munne? Kuba essaawa zino Bindeeba naye agamba nteeka okuvunaana wantyoboola ku social media wantyoboola ne bannamawulire ab'enjawulo bawaswa Emma baani bonna twala tugende nange neetaaga nkukube mu mbuga z'amateeka ompuliremukko ompuliremukko simanyi waje binaggwera ze mbadde mmanyi byaggwera naye maama bikyagenda mu maaso ebyaba biri bano Lwaipi tannabakubaako kyayogera wadde n'ekimu katwende Lwaipi twale kikyanaagamba naye nga mukazi wattu Lwaipi Bindeeba ate gwasuula mbuzibu buli ssaawa kugamba ye Lwaipi Amaziiga akyagakaaba agajjulujjulu. Musubscribinge Fadi TV UG. Mulaikinge video mu commentinge. Were bulungi.